Emboozi ya Shira Gashumba wamu ne taata we ngenda bangi kutuusaako maasawo newankubadde Shira Gashumba ye yagambye talina kyagenda kwogera ebikwatagana ku famire ne relationship ye mu media lwansonga ye ekyokola akimanyi. Mu maaso awo ngenda bangi kutuusaako Gashumba ye mwennyini ng'ayogera ku nsonga za Shira Gashumba naye nga sinnaba kwongerayo badde nkusaba vidiyo eno gimpere like ate esobole okuba nga yeeyongera era nga nkobaza gwe wenna omulungi eyekumidde ku Wanda Boy UG ti mukwano wakola kyamaanyi nnyo ddala era nga n'abatalina kusubscribinga mukwano bera ngo subscribinga kona ku notification bera yetu berenga bugire tuteekayo mukwano gwasuka odzifuna nenga serabidde hababiva organic ononga ko eseddagali obutondo okujjanja bateye hajati kaloddoho na kulombera edduwa byonna ebikutte ne bitasagala mbenga kuriseewo ate kankutwalira obutereevo mu video ya Gashumba. Gwe wennyini waŋŋamba bwe yalinga agomoka nagwo omuyayo simanya God is thug. You told me something that stuck into my mind. Oba tojjukira. Wampa story was it Rhino Rich oyo muyimbi bwe yana challenge ne muwala we bwe bamubuuza n'agamba nti yeki yakola he left the gate at his residence open. Omwana wali yagalira okudda nadda. That's what I did to Shira. Ochuli Shira atuuka atya okusula mu ntebe mu coaches z'abaana watena wakusula nga yereka ekisenge kiwana kyenva namupiikinga ku kayeni. She can tell you that story nemukomyawo wanawaka. Of course mu maaso gange yali aswadde but I'm a parent. I also consult widely. Nyana akatabo kende mu kusoma kakati ngenda kakuweereza nako kakwata ku families. Every book that I've read about defend your son or your daughter in public. Blast her or him in privacy. Omwana wo mu defending mu public bwe mudda waka gala wekisenge or turning into a lion. Be hard on him or her. Ochulira kyengezako okukola. This is wrong. Teri muntu akugamba nti kino kibi nga takwagala. Banvumye buli kintu kyonna ky'omanyi ne batuuka n'okuneebasa ku Shira oyo nti mukazi wange. You get it? But she doesn't seem to see what I'm going through. Tachiraba. Nakubulya story Luigi nakikugambi. T-shirts nzaze neetage China. Nangamba mu 6 hours up to today. Sina kyange kye mugamba n'akikola. Bwe yatandika okukola mubuuza, can we meet tomorrow? Nti yes, what time? Nti 2. Are you sure? Nti 2. Ajja kulabika at 5. Disrespect. Oba Shira tayinza respecting nze ya sacrificing my entire life and are respecting her. If you're not willing to respect your father, tojana respecting your husband or your superiors. And something I'm sensing now. Kira bikolomwe mukubira amasimu emiyayu gye gibeera waawo. Bino bye byama bibajja okugenda nabyo. Forwarding neno nayo tomanyi nnaku gye nnyina. Shira singa yagamba taata wange yankotogera tiyantwala mu masomero malungi yayina sente. Naligenze luzira nenga mu serving emyaka 2 gwansinga. But I tried. Diana, you don't know those days okutwala omwana mu Taiba. Nga every weekend nyino monona. Mirundi mitono nnyo nagendangayo ne bagaana abaana abato balina head teacher bamitanga nko party. Every weekend nga monona Friday muzayo ku Sunday. Sadelegating ako. Teris ezo sports de byonna ngambeerayo. Nave Taiba nagenda Galaxy. I think I was paying $4,000 at Galaxy. From Galaxy to Kabojja. Namuwanga sente ntono. Jesus. Kusomero tewaliyo mmere. Yavanga wakasaawa 2 n'akoma 8. Enkyale bwe nzaala omwana omulala. Ate kati I think I can be a better parent.
Me, I want her to be the best. Okufuka the most successful woman of her generation. Nana abira successful nga sente zonna bwazifuna yonoona. Nze mbirivinga okusavinga kalina kubeera katono, sente zina kubeera reinvested. Okiwulira? Negwe ng'obeera ng'ongamba mbu she was hurt. Hurt. Diana, if women and children knew what we go through, sagala kubeera hurt nnyo kubanga Diana, tomorrow if I want to know all the transactions ku account za Sheila, I can know. And she knows I can know. I have friends working for Stanchart. If I want her bank statement tomorrow, I can get it. But why? Namugamba, let's agree okola sente mmeka nti bweziti. Zino personal uses so, zino ziri investing mu bintu. Katonda yali amuyambye nga alina brand. Twalibadde tuyina ng'ebizigo ebibye, lotion ezize, lipsticks ezize. Okiwulira ng'abantu bakyamwagala. Akaseera kagenda kutuuka nga tekyali ayagala mutunulako oba tokimanyi. Use them nga bakyakwetaaga. Nakunyumizaako edduuka yali akoze ku kisementi. Maama wo lwaliyingiramu n'engabire liwedde. Ate bino ebintu byonna abimanyi. Oyo mwana yaleetanga nyine ennaku Diana gy'otamanyi. And please forward these messages to her. Ebyo byagamba emmotoka BMW Yesu nagimugulira. Yali ampaddeko sente n'emuti yange ya munsawo ya BMW. No. Emmotoka bebe efudde ekintu nga muga kino tukikola bwetu ne bwetu sente tuzisasuddeyo. Recently baali baagala millioni 4 mbu bakyuse battery bakyuse n'ignition ne muga no. Onsoke mukyuse ignition battery namu. Era olwagikyuse emmotoka ekuba kimu. Bwe yagenze mu America as a responsible parent emmotoka n'egitwala mu garage budde nsobaddeko ne bagisprayinga. You ask her. Ekirala musajja kigwondeeti nga tasobola kwegulya motoka. Nze abawala bonna be nalindeetinzeeko tiwali yali ampadde motoka ye tingivuge. Ebisajja by'ennaku zino bansanga olumu mu restaurant yawe ensambya yanguwako obugwinaako akayaayi n'ogwo muyaayo ne taata waagwo ogukola omwana awumudde ennyindo n'amatu n'ebiviiri bino ebyakkonyi ne taata ababande terenze Gashumba ne bwe ndi banfudde. Namubuuzanga everyday olowooza lwaki nkubulya because I want you to be the best. Abaana bana tebankwatako, it's none of my business. Up to today namugamba njala kulaba contract ya NBS up to today. Njagala okulaba contract ya Chop Life up to today. Byonna nimba bulimbi. Tewali amanyi Sheila atamanyi ekyo njala nakyo kimanyi. Singa namukotogera ne mutwala mu buno obusomero buno obwa UPE yali badde kyali. Omwaka gumu ali waka nonsense. Beera bulungi. Zimu forwarding amanyi pain gyennyina. Twali badde tutuula tukole tutya. Investing tutya. Kubanga nkimanyi emyaka gyaliko myaka gy'abavubuka abaana bakyakala they go out ekyo nkimanyi. Buli muzadde akikugamba. Yes, kubanga at 25 or 26 byalina okukola mbimanyi. But at the end of that day ogamba ani follow back a position yange, it's my father. Owulira kankubula ekyafembayo mu COVID nga tufuna permission yalina party gyakoze ku aya akapolisi nga kajja ka disorganizing ebintu kakozenga commotion. I made sure that idiot is fired from police. Sheila tamanyi na kumanya. She doesn't know.